Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV ubalinyo kubeera ngogoberera gwe ya subscribinga chokola kyamaanyi nnyo. Atana ba kusubscribinga nkusaba bambi. Genda subscribinga nyiga akadde kali bakuyambe ku notifications ezigenda maaso. Abagenda maaso n'okubanga mutugoberera bitundu ebyenjawulo mu dini ezenjawulo baganda baffe abalokole abaisilamu abakristaayo abakatuliki mukama yebazibwe omukama mulungi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bali nyokubanga mugoberera wonna osinzira mu gwanga lyattu Uganda Africa n'ensi endala nkwebaza onakulwa leero ndine Samike nga bulijjo nakulwa leero agenda kumenya bya politics era nga ebikulu ennyo kwe kuli omukulu omugalatiya yavuddeyo n'atuwa side ye kwali n'ave n'agamba naye mukwate wano abeno mukwate wali aidaka yayogedde ne kanyumira yagambye nze sina kyenjagaza musajja nze ndikuwe mutu so atugenda batutunula mu nsonga ezo n'ensonga ey'okubiri ye police n'engeri gye yeeyisizaamu wajja ekyeyisizaamu butya bwekyakoze n'abantu aba presidential candidates ab'enjawulo abeesimbyewo tugenda batubimenya kimu ku kimu tulabenga nabyo tubigusa obaberenga obitegeera tuva ku Focus TV katukomewo. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira ki abaagala muwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa Mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe Bweyase muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye ekyokubiri nze sivuganya ku bwa pulezidenti kati sivuganya na Mukulu Kyagulanyi nze njagala bwe mupi bwakimanya kabonera obwemupi bwakimanya kabonera nanyinibwo ye Mugalatiya Dr. Abedi ekyokusatu nze ndi wankyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka. Ngayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi Naggulu, Ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba alumiriza akulira ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert okukikola akagenderere okugaana okugondera amateeka agateesebwako wakati w'ekibiina kya NUP n'akakiiko k'ebyokulonda nga kino kye kibaviiriddeko okukuubagana n'abakuumaddembe. Processions ziba zituleetera okutaataaganya ebitundu bingi era twakkaanya nti procession zino tuziwere zireme okubeerawo naye tulaba abamu kuba campaigninga ate mu kifo ky'okuziiza bagenda mu maaso n'okuyita abantu. Ssaabaduumizi wa poliisi era annyonnyodde nti ebimu ku bintu bye bakozesa okugumbulula abantu omuli omukka ogubalagala okukubya abantu amasannyalaze n'engo ezikanga olusu bikozesebwa nga basinziira ku tteeka ate n'embeera y'ebyokwerinda ebeerawo. Again, the law gives us leverage on how and when to use. Even in these proclamations, if you will take time to listen, it even says force will be used against you, including rifle fire. Byakagaba agamba nti azze agumiikiriza effujjo eri abannakibiina kya NUP ng'alowooza nti lyakaseera wabula obukakkamu bwe tebabulabye mu nsonga. Ssaabapoliisi ategeezezza bannamawulire nti embeera eno ye yamuwaliriza okuwa ebiragiro ebikwata banna NUP ku ntandikwa y'omwezi oguwedde ogwa Novemba mu kibuga Mbarara. Ekikwekweto ekyo twakikola nga tumaze okupulaninga, si kugamba nti kyagwa bugwi. Twakikola ku lw'okuba nga bwe nababuulidde waliwo ebikolobero ebyakolebwa Erira, Abimu, mu Kampala muno n'ebitundu ebirala. Obudde ne butu of course abantu baffe baali bakola okunoonyereza ani yakikola
ate twagenda okwesanga abakikola nga batambulira mu konvoyi eyo ey'omukulu ne tugamba nti obudde bujja kutuuka tukole ki tubajje tubatwale mu mbuga z'amateeka. Ku wiiki ng'eggwako omukulu yagenda era n'akyalako oba yagenda mu campaign rallies side z'e Masaka. Masaka eno waalina nnyo obukuubagano obw'abantu obaoliawo bataafuna kaadi mu NUP ne basala eddiyo ne bakola n'ekibiina ekyabwe ekya DF omuli Honorable Mpuuga Mathias omuli ne Abedi Bwanika. Waliwo vidiyo eri ku social media okwo omukulu ng'agamba Omugalatiya Abedi Bwanika agamba nti Bobi Wine waba yazze waffe Masaka n'atatulumba n'atatuvuma abasobola omuwagira mumuwagire simulinaako buzibu kuba ekisooka neesimbye ku bwemupi ye yeesimbye ku bwaki wa pulezidenti simulinaako yadde simulinaako yadde obuzibu sabitoseka Omugalatiya ye naakola musana n'agamba okuba omusajja teyamuvumye. Bannamasaka mwe mumanyi ekikola ki ekyokuggyako kati adde kiraamu ebintu bibiri. Ekisooka bewanyo bagita self entitlement okwesukkulumya waba yazze olaba boogera waba yazze ewano n'atatuvuma mwe baani katundu kaabwe bakulembeze baayo ani yabateekayo baaliyo Abedi yaliwa ulira era obululu Bobi Wine bwe yafuneyo baalinamu omukono. Abedi yali muki era kibiina yalina position ki yali kuwa president yali yesimbye kuwa president n'akomawo eno emirundi emeka ani yatwala Abedi mu parliament yagendera ku kadi ya NUP. Exactly. Gwe bawaane nnyo ebbanga lyamala mu parliament ani yamu ebifo eby'amaanyi okutuuka namu ekya loopu n'ekya commission NUP sikyo kitegeeza ono omwana ye yamulabamu obusobozi abalala bali batamulabamu okategedde n'amuwa siwe kiri kati ekyo kyeyayogedde Omugalatiya yakoze endorsement. Omugalatiya yatidde buti kugamba omusajja mumuwe yatidde buti kulya bigambo bye mu butongole kuvayo kugamba mu bigambo bye Mayoga yali atugamba basajja basiyazi Kyagulanyi mumanyi tetugenda wagira muki musiyazi kati yalekeddawo okusiyaga oba ab'e Masaka yabawaddeyo kasate yatuvumye mugende babali ebisiyaga kyegezaako tugamba bawemula tebagala Bwakabaka kasate yatuvumye weyazze wano nebavuma Kabaka mubawe Omugalatiya kyageza tugamba Omugalatiya tuli ku bulijjo byayogera gwe ngompa kimu ku kimu yagamba basiyazi sikyo oba bwe yageze n'abavuma yabirekeddawo era natugamba tugamba ina kyasi ng'omugoba omugira mu kibiina nti abasalawo mu pate fire base so kibiina tekirina lugendo kati ab'e Masaka yabawaddeyo n'atugamba basosoze baagala okusuula ababundivu bonna okumanya abantu abo bannange waki bayita politics era ndowooza politics naye mba muzannya bubi naga amaanyi agasinga Bobi Wine gaalina kumukola ki kumunyooma abantu abo balabe bajja omanyi kati bagenda ne bagamba be batandikawo NUP era Kyagulanyi bamumanyi nnyo kyokka tetubalina abambadde buno obugundi NP block joins NUP osobola okujoyininga kyewatandika ate ekyo kimu kyewatandika ate mbubuyavu joyiniddi katugeze Ssennyonyi aveyo agambe nti
ye yatandika atajoyininge ngola kikola amakulu gwalabako gundi ng'agamba amujoining nobyaniri tusayinize Dani Magic tusayinize Katana walabako mulyanyama agamba amujoining nope because bo bahaliwo from okategedde ekirala nkolaga contradictions z'abo abantu eyemu eyokubiri noje ne batugamba abasajja basosoze ekigedde era tukolagana n'abantu basosoze katebe bamu abalina campaign gye bagamba lwaki Bobi Wine ne Nuupu bawa kadi omusajja atali Muganda ne bamuwa obwa Central baagalawo Baganda kubonna ani musosozi onakute kadi ajuwadde atali Muganda musajja ovuddeyo mugambe lwaki ojuwa atali Muganda kyokka oli mutugamba omusajja musosoze musajja muki musosoze omusajja omusosoze oyo gwe batugamba sekretary we ye Rubongo ya muki Muganda ayinza okuba musajja Muganda wawa Katana Muganda ayinza okuba Muganda nawe yayika Muganda Nobyandigo akola ne Muganda ayinza okuba naye wawa omukyala afumbeka Muganda ononyo busuze tobulaba anti kulaga bakola nabo so kiri kyokka bali abatali basosoze bonna wootunuulira bonna kiriiki Baganda kitegeeza akakundi kammwe batribe egi emu kyokka bali mugambo oli ayina kasavu kanyama timuki Muganda sami oyo ebyobufuzi nga kikitegeeza anti ebyobufuzi kituufu naye ate ebyobufuzi game wooyitira kyenagambye nkiddamu natandise nakyo kunyooma bo balowooza omanya abasajja tebalina bebagenda nga si be baliidinze wanga si be baliida ate si boonoona tebabyagalira ddala baagala nga bwe basalawo kati balowooza ndooza ne bagende omwana ono bajja mmusalirawo naye bo beerabira ekintu kimu nti bo balowooza omwana bagenda mmukozesa omwana ye yabakozesa kuba omwana ye yali asinga obbeetaaga ku tayimu eyo hawo omwana n'ekibiina kye jjukira baali bagamba kyabayaaye biki kati ku tayimu eyo omwana yali yeetaaga abasajja abagundiivu okulaga ensi yonna nti tuli serious mukama wabaleetera amuleetera abampuuga bagundiivu bannambooze bagundiivu abedi bagundiivu Muwanga Kivumbi ekibiina Seggona ekibiina ne kikola ki ne kigumira bagenze bano okuzuukuka okujjukira okwebika nga bukedde obudde nga bayise bwakeera dda kati obwongo ne mubagamba enti teri ekyoka njagala nkule teri ya making Kyagulanyi be bamukola be bamuleeta era waliwo ne yabadde n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebyobufuzi bya Uganda byagootaana akulidde ku mulembe gwa Museveni kyeza n'ebyobufuzi byazannya byebyo byennyini byakuzaalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu byakuzaalaba nga Museveni abizannya kati ekibuzo kiri nti tudde mu reality kyogamba Kyagulanyi ngejazanyamu ebyobufuzi gye tubadde tumanyidde ye yennyini Museveni gye yamusomesa gyakulizaalaba ani yakyogedde yabadde kavidiyo kabadde tewali buzibu tugende wetu ekiyombya n'okukubya abasajja nti tamanyi we bakwata nsonga ebintu ebimu biggwera mu body room si we bayomba si muteeketeeke ayisaamu abantu amaaso tamanyi bakulu be avuma abakulembeze ffe wano tubaddewo bwe tubakyogera ffe tubaddewo wano tumanyiiwo okategedde kati kankubuulire kino njala kikugamba buli avuma Bobi Wine especially nga yali ku ludda lwe amuvuma lwa nsonga ezi esooka
bwavu n'olubuto olukalu so yeetaaga kyakulya amuvuma lwa kufuna kyakulya kawogo tooke nkutokolereyo abalina kye balina nga si baavu ngani anti gwe ziri ensonga bbiri nsose neeyo abo oyagala okunokolerayo bayinza oba bagwa mu yakubiri soke tuzimaleyo eyokubiri nsaalwa awo bagwamu awo nina nsaalwa fitina akaana katuyitako tutya exactly that is the question abadde wano emyaka 8-9 emabega omwana abadde mu bidongo bye saawa zino ensigo evunamira kijja kitya ffe wano tubaddewo baali babaze baby omusajja waaseetuukamu naali mu komera balina owaabwaddawo ono teyabalwa teyali mu pulaani zaabwe kubanga imama muli ku levo y'emu nga mugamu abaameekinga ono mumeekinga omulala muyina amaanyi bwe muba musobola okumeekinga abantu nga mwe mwamukola mumeekinga ono mumuleke mukoleyo omulala ekyokubiri bo benyini baatugamba bo bayina master plan bayina blueprint esobola okujjako President Museveni naye lwakuba ekibiina kye balimu mulimu ebikuggu tekibasobozesa waliwo ebibalemesa bakola kati ekibiina tewali abalemesa ekijjudde kyebaagala kyebasalawo si kyo naye tebasimbawo bwagundi bwa pulezidenti anti kyatwaki ate mwaga bali bebala balemesa mulina blueprint naye bali lidako bagambanga ekibalemesa ti pulaani zaabwe bazipika bazibala bali balina bambega era bagamba ngoya mbekatana pulaani ezikola buli kye bapulaninga kigendere nezifa siwe kiri kati gye bali kiza pulaani zaabwe bazipike bulungi batugireko batuyambe nfakaniza nasanyuka nga baawukanye nagamba mukama weebale katufuneyo omuyaga omulala omusajja agenzi abadde balemesa abasajja bano ab'amagezi kati bababuuse bakoze ekyapu basimbyewo pulezidenti so fitina basobola kwetaba mu bululu bamankwetu alina ebigambo by'oluganda ebiggulu yagamba atya tebasobola kuvaayo kwetaba alina engeri kye yakyogedde mu kalulu kakiyita mu lujja yes tasobola kuvaayo kwetaba mu kalulu bwe katyo era ku lw'omulundi guno tebaleese pulezidenti ate lwaki ajja kuwa MP kyogamba electoral commission erondesa aka president yanjawulo kwerondesa akagundi samyako kabuuza empuuga kubuzaabuza abantu kubuzaabuza ate musimbyewo ba MP ayimu andigwa kwetaba mu kalulu kimanya kagundi mbote amateeka kati kuba MP gakyuse va mu ebyo adde naawe sami ebigambo bye muwulidde bya Sami era bivunanyizibwako ku kinakyo yagambye si yenkomere ate kyalo mu njogera yange sina gwe ntyoboola owa ebikiririza mu facts yes naye mbuuza ojja n'otugamba nti sisobola kwetaba mu kalulu ka isi lwansonga amateeka ng'ebyokulonda nagaleeta bannange ne batampagira so kalulu kakiyita mu lujja binyumo era tewaliiwo gundi alinga agamba nsonga lwaki akeetabamu tewali nsonga lwaki akeetabamu ate nojja kuba MP golaba kikola kiralamu ekyokubiri tukkiriza gwe togenda keetabamu naye kubeesimbyewo wagiraani awo goli ku saidi omulamwa gwanga gwakukyusa tukkiriza gwe tosobodde oli waani publicly vaayo tugambe tuli wano
awo 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 lwaki sigeze nnyo ku kya Mugalatiya Omugalatiya yasomye embeera ng'alina kuzannya kaadi eyo munnabyabufuzi yasomye embeera mu gye nkoma okulumba akasajja siina lugendo njokya kamusabire abe nga teyazze nga bukedde ayinza naye yajjukidde okwebika nga bukedde ng'abaana basalawo oba ogenda okwebika nga bakonkono waaye kankubuulire adde nze nakula sijja kulimba we nakulira nga mpuliriza nnyo talk shows naye neegomba nga abasajja balinga banna nga njagala bawuliriza ebirowoozo byabwe. Asooka yali Obedi oyo Bwanika Mugalatiya Abedi obwe Abedi owokubiri so twamusangako I think around twamusangako wano bamuyita Sadamu Gayira. Yes, wamundaga samukulaga omulala gwe njagala ennyo owuliriza bamuyita Kivumbi Muwanga. Yes, then njagala nnyo owuliriza Nambooze. Okitegeera naye Kyagulanyi ono omulaba atutadde mu mbeera okutegeera nti abantu abamu be twali tulowooza nti bagezi nnyo twali tetutegeera butegeezi, twali tetunaba kuzibuka maaso. Atufuulidde abantu be twali tuyita mu bagezi okwanika obuziina ola okuba yesi munnabyabufuzi nga tabimanyi kyava akola bwatyo ku banne. Anti kakati adde oyina abaana boyina ewaka wakunyiza omusibira bweru n'asuula ebweru okuba okola ki owumba katukkiriza kale ono ye tamanyi bya bufuzi muto kubeera kituufu yakajja mwababiruddemu ate mumufulumya bufulumya mumukuba bukubi oba okuleka omuwumbawumba ne mugalo webale muwumbe omutereezi mugee kino naye tosobola kubeera nga wadde omanyi kati nze mu byobufuzi sibimanyi nnyo naye tinange mmanyi nti okubba kibi setaaga kisomesa okulya essente y'omusolo kibi kitegeeza noba tosomye byabufuzi. Kati nze daddi we nkusanga nga olina kyobbye naye ne nkugamba daddi kyokoze kikyamu naye nosaba nogamba mwana muzaalukuse ate nojja okwata emiggo obusungu obufudde ki ensonyi ozifudde obuki obusungu mwana muzaalukuse abisaamu atya amaaso tokyali mutabani wange nazzikuno abaana bato nga teboogera ku bantu you get so waliwo principles eziteetaaga kusomesa nga zo wobeera nga wakuzibwa ozimanyi bumanya. Yes. Kati principles ezo wetutuuka nga ate betwali tuwa ekitiibwa olumu be bazimenya tekikola makulu kiba tekigatta tekigatta. Ekirala mu butuufu okuggyako ng'oli abadde ayagala bwesiriwaza banansonyi okwesa olunyo ng'oyinza okuwagira kandidate omulala ng'oli serious nga tali President Museveni oba Bobi Wine mu kalulu kano nedda njagala kumanya buli muntu awagira ideology nga still ng'oli kumulamwa ayinza okuba nga ideology agirabye mu mukulembeze mulala ayinza okuba nga ali awo nga musajja ye awagidde za Common Humanist Party idea y'olusaniya nga ye mukolera eryo eddembe ly'omunayuganda alisigaza nti tugenda ku City Square tuvaawa payo ekifo katugeze tuva Kasubi tugenda ku City Square tulina asimbula obusimbuzi
atandika lugendo naye tulina already atuuse ku ali wano nga ku paaka enkadde ayambuka weebale mwene mugamba mutujja kwesi tujja okujja nga munoonya byammwe mbadde manyi kyemukola kiki katuluguse tutereeze katuyinge kwoli tugguke tyoke twetereeze kyogamba tewali bayekera balala begatta ku President Museveni mu lutalo bali nga bali balwana byabwe nabo balwana bagenda okulaba ne begatta baggusa olutalo balabe naye bakayanira essaawa zino nga bagamba byebatisa siwe kitegeeza waliwo okukkaanya okwatukibwako kituufu naye change baagifuna eyinza okuba teri nga we baagiteesaako naye gwe baali balwana okuggyako baamuggyako. You get my point? Kati ne bano baba balina enteekateeka yonna bakitunulyemu perspective. Naye mmwe ne mulyoka mugamba ffe tujja kutambula mpola mpola tulina ono asimbula ekasubi kasa tumutuusaayo ng'ate mutulaze eva mmwe mubana batandika abo boolaba ssebo baalekawo Dokita Kizza Besigye ne bagamba ffe tuli wano ng'omusajja abalaze bulungi bwe bigaana eno nzira go forward yaddawayo go forward omukulu namulabye ali eyo kulaala endala ng'alaga waaki yatuuka yadda edda anti yabakola ati kabonero kaali kati ngenda mu maaso naye bigaana nkola bigaana nkomawo kano kavaawo tuddayo wano naye abasajja bwe baagamba ssebo ono ng'abadde ne Kizza Besigye emyaka gyonna ne batalina gyatwala bagamba ono ate kati ono akyuse gwe tuliko nkaweereza Omugalatiya Abedi Bwanika Bobi Wine we bamukyaza I think baali I don't remember Waluweero oba I don't know naye yali gundi ya DP Omugalatiya oyo yayimuka n'agamba bannange nze simanyi nakumanya oba njagala Bobi Wine. In fact siri sure oba mukola ki mwagala naye I have no option. Omusajja ssaawa zino yaliko amaki amasannyalaze nkajjukidde Omugalatiya yali ayogera n'amala okukyogera n'omukulu n'akabaka Bobi n'akabaka naga amazima gali nti nange kennyini Omugalatiya si kyali wange n'abagamba as a matter of fact mwenna abasinga bali wano sibategeera sibaagala olwa politics wammwe gwe muzannya ndaba takola ki takola naye seetaaga kuba kyali wammwe okolaganira awamu otuba tuli ku main cause emu kati Omugalatiya njagala ajjukire ebigambo ebyo teetaaga kuba kyaliwo oli ate wetaaga Bobi Wine kubanga muntu wo naye olw'okuba balina cause gye balina enkulu kabeegatte bakwate eyo kwamazima gali nti senga osanga Mugalatiya mu Kasonda nomuba ne Mugalatiya ebintu byoyogera mu mijjo olumu ebi naddala biwali weesibako ebyokusiyaga oyina obukakafu oyina gwe baali basiyazeeko nga bagamba tatambula na mukyala wayinza okuba yakulembera obusiyazi ebyo saa bigendamu naye adde ajjukire ebigambo byeyayogera n'omukulu bye yamuddamu era woba osobola akavidiyo kateereyo abantu gye byatandikira eri mu DP nga bamuleese akategedde kakati byakyukirawa mbu tetumwa olw'okuba temwagala waka temukkanyiza ku kintu ekimu mbu ate kati mumuvume poliisi simanyi oba kino kikolebwa mu mutima ki simanyi oba kikolebwa kuva nga amateeka bwe gagamba naye waliwo obutambi obutambula ng'abantu babakubira ddala tiya gaasi direct olina kunyiga ka paper spray direct embooko ezikubwa abantu abawerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu watambulira byonna nga wabirabye bitusiigira kifaananyi ki nga tuli mu kwetegekera ffe nga Abannayuganda okusalawo omukulembeze mu maaso awo
ekisooka sinza asinga okutegeera ako otero nnyo kabagamba si ggwe enkomerero y'okutegeera by'oyogera biba bibyo byange very true byendowooza sobola oba omutuufu ennyo oba omufu ennyo oba nsobola okwawukanya endowooza ku ggwa ndaba oba tuyinza okukwatagana but ekitufuula abantu abali civil is to discuss and then we move forward as long as totyobodde tovumye tolumbye muntu yenna campaign zino nga zakatandika yes zasooka ne buli omu nga yeewuunya era abamu ababikolamu comedy baleka nokukola bu video mu campaign nga tezinyuma zibowa era mu bo abakola bu video kenzijukira waliwo omusajja w'e Masaka oyo sikyala mwogerako omuyimbi ava Masaka Masaka era Akayi Akayi eri Masaka Akayi bendo lya Masaka ndo tuba mu region olwo naye nga district yetongodde kati owera Akayi oyo omuyimbi ngalyoka agamba naye mutukoze mutya campaign tezinyumye wadde ne kati ya gasi wadde you know but I think he was doing it mu ngeri just for comedy and what naye ebyaddirira ne tuddayo ku default setting campaign zetuze tumanyidde balinga abaali bakubye ejjinja mu muzinga amazima gali weegati ngenda kwogera yes oba oliawo byesikkaanya nabyo especially nga tuli mu central muno byesikkaanya nabyo byendaba ebikolebwa then oba oliawo ne byesikkaanya ebikolebwa ku buli pate ekisooka nze omwagamba ndowooza yange nze omwagamba nti after all oli popular era omanyiddwa era okimanyi oyagalwa tewali agenda kijjawo yes tekikya discuss mu central wano I think it would be nice okugenda nga straight woyina okugenda that is weba abantu bakuinterferinze one kijja kuwa time emala n'abalonzi bo ng'obannyonnyola gye mwategese two kijja kumalawo obukuubagano obumu lwaki nkyogera lwa nsonga nali emukono naye okimanyi omukulu we baali bamutegekedde we balina okumiitingira teyatuuka era teyakubawo teyayogererawoko tuli ku Robert Kyagulanyi Center we yalina okugenda osinkana abalonzi we bali bategese wanene lwaki teyatuukawo lwa I think time nene nnyo gye baamala mu kkubo olw'abantu nga si kuzoganyizibwa babyakwerinda wabula ennamba y'abantu ani kati kyengezaho kugamba nkyalaga this side kuli okuzoganyako kulina ovaawo naye kyeŋŋamba nti time gyamala ennyo ku luguudo wano olw'obwagazi obungi abantu bwe bamuyinako yeesanga nga ne watuuka ku kifo tamalaayo bintu kuba alina engagements endala ewalala oba ontegeerekeka kati nze ndi especially mu central I think it would be nice mugende mubere mu motoka mugende ku kifo bw'omanya nti enkya ŋŋenda Kyaddondo kera wano kera ku makya bere mu motoka mugende okategedde than okutambula nga obafulaga
ekyo kimu ndowooza yange nze ngitunulizza wali nti kwanze kati nalaba abaana ba Gundi nga bali disappointed abali bamulindiridde mu kisaawe nga bakubyeko we bati n'atatuuka to the extent nti deputy president wa Buganda yagenda ku kituuti si Mwami Kivumbi yagenda katuuti ayogereko eri abantu ababuzeebuze nga maybe alowooza omukulu ajja tuuka mangu ajja tuuka antira abantu we bamwegoberayo tukyalina kyotugamba twagala Kyagulanyi oba ntegerekeka sanga so badda nkwata bulungi kubanga one bijjawo bino ebintu wammanga bano abamutaddeko embeera abamuteekako amaanyi tebaagala mulaba ndowooza nti tebaagala kukkiriza reality nti obuwagizi abulina ontegedde because nagamba politics is perception olumu gyoseeringa oli ayinza okuddayo n'agamba lwaki ddembe lye biki aba agenda campaign nga that is okay era nange nzikanya nabo nenze ekireese buleesi nti how I wish singa kibadde kikolebwa Albert Kyagulanyi mwakeera n'ava Magere mu mmotoka ye Nyenje katufaiza bayi bagera basinkana Nyenje I think oba wona bagenda kale ekyokujjanga owuba kikolenga mukomawo because of the message oba ogikoze eki dano kikolanga mugenda obudde ne bubakwata main event ebatwalayo ne mutagikola Sami katono nnyo olunaku lw'eggulo tiyagasa ono omungi yayitiridde anti wulira ekyo badde ku side nze ndi ku side eri kati side eno amazima gali nti ab'ebyokwerinda bakola kikyamu ate kambabuulire bye bali mu kukola tebakulimba mbu tebabimanyi they know what they are doing era bakimanyi kyova olaba results ziyinza okuvaamu exactly kyolanze nakugambako lumu off camera nekugamba naye ebintu bino bikolebwa abantu bano what is their motive kuba ndabanga tebalimu mupango okitegedde ndabanga abagezaako okuincitinga violence bo bennyini wadalabawo akatambi lumu abantu balimu oba bali ludda wasimanyi abantu bali mu kifo mwe balina okubeera rale egenda mu maaso bali ku muntu waabwe tebali obudde bukyaliko naye nga abantu bali mu bakubatiya gaasi bali mu kifo ekituufu mwe balina okubeera tebali mu kutambula ku kkubo nti bamwijja kwekwasa nti bali mu kolona bintu by'abantu bali mu kugira abantu bali mu kola mirimu gyabwe bali mu kisaawe lwaki oba bakubatiya gaasi mbu obudde bugenze naye ku luno bwali bukyaliko ekyokubiri kye bakola olumu era nalaba Kyagulanyi akyogerako luli ajja ne bakola lwale neggwa kati jjukira lwale weggwa Kyagulanyi yagendanga bugenzi bagende ewalala ebimotoka ebinene ebyo ng'abantu babayoolayo babatwala ne babakwata lona nti Kyagulanyi nawe yali ayogera ku lwale emu n'alyoka agamba nti bannaye tumaliriza mutambule mukole ki muveewo nga nkyaliwo kubanga wenvaawo babakwata era ndowooza emirundi ng'ebiri gye naakamulaba nga yasemba okuva ku kifo bonna bano basooka kuvaawo naye nalyoka avaawo kati bano ekisooka bayagala okuteekawo embeera nti abaana bano bakola effujjo obuzibu bwe balina buli bumu obujulizi obukakasa nti abaana bakola effujjo bukyabalemye era waliwo omwogezi w'omusamya wenyini nga tukyagenda mu maaso omwogezi Luke Owesigire yabadde ku TV emu n'agamba nti tukirize tugaane omulembe gwe tulimu gulimu tekinologi agenze waggulu oba gye bayita AI nti era vidiyo obumu bwa AI kati kankuwa example adde tosobola kujja gwe n'ogamba nti Nuupu kali nawulira report ey'omukulu
ayogerera ng'agamba abakulu bajja ne bagira emipiira gy'emmotoka si we yagamba Uganda kijjoja n'ofumita omupiira ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ng'abapoliisi bakutunuulidde nga balinze ofumite omupiira obbe namu ebintu byabwe. So AI tetuganye kale AI esobola okubaawo naye maama AI neragala okulaga nga owa boda oli amutomerako noma namukuba adde nalabye I think bayagala ku justifyinga nti abantu bano bakole effujjo tebagoyera amateeka gaki naye ndaba nga bali mu kulaga ka vidiyo ak'omukulu yennyini ng'abuka ku mmotoka ogenda okugira okutaasa owa boda naye tebalaga lwaki yabuuse tebalaga kyavudde ku ki bakulaga abuuka naye tebakulaga lwaki yabuuse kyekyamuwaliriza kati nze mbadde nsaba wetuba tuli mu society fena twagala mirembe tewali kukumpanya nakulimba ka vidiyo katulage kuva wali kati then tulabe kubana abantu bagezi bategeera kubanga olaba oli ajajinga ekyalabako. The biggest problem abakuuma ddembe gye basinze okufuna is the information flow very fast. Yeah, 21st century. Speed nene. Because kati bagenze okalaga. Nga abaana bayina akali original. Kato kyasobola kubalimbalimba. Ebintu babiraba live. True. Okitegeera. Kati tiyagasi weggulo. Mu butuufu osooka ne weebuuza bakubye tiyagasi waaki. Omuyitivu waliwo gwe mbadde naye awo off camera nagamba no balaka balina mungi kati balaba katalina tiyagasi ebyaddala mbu balina mungi alabika ali mu expiringa kati kabakulu bamukozesa omanyi kyoleeta wokuba tiyagasi oyo mungi okimanyi abaana batandisa obutatya tiyagasi okimanyi abaana kati tiyagasi bamukuba abaana ne bagirawo ne basigala batambula. So what society are you creating? Waliwo edda akantu kenjagala okuleetera akajjira ku ekyo bwe twali tukulanga tuli bato twalinawo emizizo gye twasangawo tobuuka sepiki tokwata kusiga nga biki kumbe bo balina byebakola ki very true naye munewe twakula n'okigezesa nga tekikola exactly. Kati omwana tukanaga tiyagasi bujali bwati era waliwo n'omulala eyalazibwako ng'awa options singa bamukuba exactly. Anti kati kyenkubuuza nti kati wetuna tukakusanga abaana bano bamanyidde tiyagasi what next? Ng'obakuba tiyagasi naye basigala bajja luli wabakubanga tiyagasi ekifo ne kikala kakati wabakuba tiyagasi bajja mu buzi. What society are we creating? Ojja bakuba emiggo batuuke nga bagumye nabo bajje n'emiggo twekuba emiggo anti kati kankulage omukulembeze presidential candidate watuukira okubuuka ku mmotoka kitegeeza ekikolebwa kiba too much kitegeeza alabye bingi n'atuuka naye ne yeekyawa watuukira okujaga abane mumute mumwagaza ki okitegeera kati nze ndowooza so securities egezezaako provoking these people nabalabye nga balaga abapoliisi bamukubye wano ayina ekiwundu wano ayina ki naye ate bano abantu be bali mu ggamba abo bayina abantu baabwe abafudde olwonna ayinako kiwundu akantu ako kalambuludde bulungi nalabye jjo ku TV emu minisita bamulamba simanyi oba minisita naye Kabanda ng'agamba nti poliisi ekoleddwako ebikolobero Abannayuganda bye batwogerako waliwo omulabi omu eyabaddewo gwe twali naye n'agamba naye poliisi mwe bimeka bye mulaze
ebituusibwa ku bannansi. Kuba ya poliisi ebituusibwako osobola obibala naye ebituusibwa ku munnansi bimeka poliisi ate n'ekirala adde nze buli wenda abapoliisi waliwo alina kamera. Very true, yes. Ekyo ekyateekesaawo I think ekyateekesaawo embeera eyo kwe kubawaayiriza mubakozi kino nga tebakikoze so baba ne proof. Baleete proof. Baleme kwogera bagezi kati bano abaana bajja ne bagamba baakubye abantu baffe nga proof weeri. Era bakigere sentamu awulibwako ng'agamba kamera ky'okulwanyisa kyamu. Akitegedde ate bino bizze bibaawo n'okigaziya gwe tulaba nko wano munnamawulire akola omulimu gwe nga bamukuba emiggo okufa obufi ng'awanise ne kamera ali wati afukamidde. Ne kamera waki ne bajasayasa. Okitegedde gwe tewalaba ekyali ekawempe mu by election. Nitulabawo n'ebitongole ebitali tolabangako. Webale kati gwe minisita n'ojja n'ova n'otugamba mbu munnange baali baleese egundi y'amayinja. Really? Sami, ku nsonga eyo y'emu oli omwami Abbas ono naye ayogera gundi poliisi olwo n'agamba nti y'omu oba ye yasindika oba yalagira okukwatibwa kw'abanuupu abali esayidi z'embalala abangi abo ekikwekweto ekyo navayo n'agamba nti ebikolobero bye bajja bakola kwe basinziira okulagira okubakwata basaavinge. So kitegeeza be bakwata ne bazuula mu bikolobero tebaalimu baateebwa. Bayinza oba basinziira ku likodi ze balina nga buli gwe bakwata oyinako omusango oyinako akakolobero munkwata walabawo akagundi konna. Anti bo bayinza okuba bakimanyi eno drone weti eyo erimu bakozi. Ekisookera ddala neebaza mwami ani oyo Abbas. Nebaza mwami Abbas. Okuvayo at least eyo question n'agijjawo ani yalagira okukwata. Wabujje bebuuzaani. Kati tumumanyi ye mwami ani Abbas. Naye tujja kusala ne mwami Abbas agenda atukwatire ne ku bali abaali bakutte emiggo nga bambadde yero okukuba abanuupu obajjukira sayidi za Kiruhura. Kuba ate bo baali mu kamera. Bano bagamba bakola ebikolobero ne kamera tetulaba video. Naye bano bo baali mu kamera bo basobola n'okuba identifying nti no. Samira ndio abanuupu be balumba. Mbwera abanuupu be bakyokooza abakutte emiggo ab'enyalemu be basangayo eri kwe kuvaako eyo entabwe. Sasa mubeera ludda batali information. Temulaba information begenda mu maaso mu nsi muno. Abanuupu kati Sami olwo ekigenda mu maaso ekintu kya procession. Procession ndowooza mu kigandawaza be bantu okuŋŋaana bawuubireko ku mwagalwa waabwe. Kituufu anti kye natandikiddeko ne kugamba procession zino nnungi era nnungi ddala. Nembo bagamba kiri against mu situation eri normal. Bagamba kiri against amateeka bwe galambika. Naye ate issue yange weeri wawano ejjo no okose ejjo ali ku kadi y'enyalemu omukulembeze gwanga kati Yoweri Kaguta Museveni walabiddwako abantu era ka video we kali katambula ng'era bali ku kintu kyekimu anti kati olaba adde ate beera biwawiwa bukuumu adde amateeka gano ogalaba tegaba nkoma abi etteeka lifuuka bbi ebiseera ebisinga nga lirina amaaso nga lirina gwe litunuulidde. Senga amateeka gano gali gakwata bonna. Poliisi yali ennyonnyodde na kunnyonnyola. Yes. Ogategedeke ngamba. Ne bwekikola nga kiri ku script. Nekwata ku side eno. Nekwata n'eno. Naye buli w'onaakola etteeka nerina abaddungi litya naye n'alikuuma mirembe litya naye nga liri ku side emu. Toyina ng'egyo konvisinga mu Toyina ng'egyo gena konvisinga mu bantu adde. Nalaba
ku TV omwami oyo simujjukira linnya ne namulaba nga bamubuuza ku parade eya Nuupu ne bamugamba ne bano bakoze parade omusala nayo kagaa kati difference eriwo bali bambadde engatto zilinganga z'amagi bano bali kwatiza attention bano bali ngulabira ddala nga n'omwana omuto bw'atundika nga alaba gwe onyonyola kitaawe agana dadi nedda okategedde kati obuzibu bwebwo nti okubeera ku nage okubeera one sided bwe buzibu nage politics is perception kati buli wobeera oyagala otunda ekifaananyi nti ono talina buwagizi wano oba talina buwagizi eri challenge gye bafunye eri emu kiri opposite so babeera nabo overwhelmed kuba nagambye election si event, it's a process. True. Kati wojjanga okuliyetinga ekifaananyi tontalina buwagizi wano wali ne woba olina bw'omuwadde tejajja wakana. Sami, ebyo nnyini byawaliriza leero era omukulembeze wa Nuupu simanyi lwaki mu mawulire yalabika kiri mu kumpaza olinga lwaki mawulire because yali relevant abala tebali ate nakugambye yesterday abali relevant mu kalulu kano bali babiri okujja nga twagala kwewutaaza President Museveni and Bobi Wine Leero abadde agenda Luweero era ayambadde bulletproof ne helmet naye sabika bulungi alumbe esaidi z'Oluweero gyagenze waliyo Lutamaguzi waliyo Alani Mayanja be batwala saidi ze abanupu abaliyo ba incumbent naye bulijjo ekyo twakuma kumulaba nga akyambadde wayambadde byambale 2021 ku mulundi guno afulumye bw'atyo anti kati ekyo kyekimu ku kikulaga enswa ekyusa bizeemu nti bannaye we twatandikira byali atilisiti naye kati bizeemu biringanga 2021 okitegedde because omuntu wayambala nga yali ayambala luli ngate muntandikwa wano si waaso kitegeeza embeera kati agisomye nti banne bakiba bwe kiti anything can happen ontegedde anything can happen omanyi kankubuulire omanyi amaanyi ga Kyagulanyi we gasinga okuba kumunyooma awo kumunyooma amaanyi gate we gava we wasinga amaanyi buli lunaku ogamba talina kyayina basooka ne bagamba weevu muyaga gwayita era tebalina kyatugamba ku mulundi guno bakakasa tebalina kyebabagamba ku mulundi guno kati talina kyabagamba ne bajja ne batugamba talina buwagizi obuwagizi bukoma mu central era bwasukka mu central tewaliwo bantu bagenda muwagira bakikakasa talina buwagizi gye yagenda yonna eyo engeri gyalimu oluyimbi mbu baba bazze okulaba omuyimbi kakati ku bayimbi abali eri n'onoomu ogenda wa adde eri waliyo Bebe waliyo Kamili waliyo Gravity waliyo Kenzo abayimbi ab'amaanyi kumpi bonna bakurimu bali eyo kakati gwe wano olinawo Bobi Wine omu kale neyongerako ne Kabako kale ne Kabako n'essaha abadde mu bivvulu bye kyali tatambula nnyo naye ogenda wa Ssenga oba oyagala bayimbi ovuki eri wali kuli kati byonna byonna byakola ki propaganda kukakkanya naye kiganye omanyi waliwo wootuuka n'ogamba amazima galiwo gati kino kiganye kiganye sebe olina katero okozesa nti abannayuganda balaba bamanyi anti information flow luli bannayuganda babafereranga ku kintu kimu nga information bagirindira ewantu wamu ate nga information gye bafuna bano be bagibawa whereby bakugamba bye baagala kati challenge eri emu nti kati omwana bigenda okubaawo ngono tannayogera spokesperson tannayogera smart tannayogera ng'abaana babirabye gojja kujja olimba by'olimbalimba naye nga waapi exactly
naye balina otegeera ekintu kimu nze kino njagala kibawa ng'amagezi ab'ebyokwerinda oba abali mu kunoonya akalulu abakulembeze ekisooka abali mu byokwerinda yes bakole mulimu gwabwe babe nyuto si mu bubi babe nyuto bali mu kubeera baana na byana abaana n'ebyana kikyamu because buli okireeta mu nsi you're dividing it ate tekikomye nno just kubagirayo batyo naye ne bali abali eri bakudaalira abali eno kati okudaala okwo kuleeta ebizibu kituufu kyetera omuntu okwekyawa tetutali ready for kati waliwo ebaali eri nawulira Betty Namboze ng'abyogerako tibaali basazeewo ndowooza era nga beekyaye bave ku biragiro bya tiyagasi bamukuba abaana bali awo batunula bati okategedde I think leka tuleme kutwala bantu bano for granted tebalina kye basobola kukola anything can happen senga ennyindo oginyigiriza ennyo ejja omusaayi aye tetunaba kutuuka kwagala musaayi kujja you get my point government kino yala kibagamba simanyi nnyo sibimanyi nnyo era nze tewalowooza nti ntegeera nnyo naye tewali kye bayinza kukola kukkakkanya Kyagulanyi okuggyako okutereeza byayogerako bwe abantu bagambye oluguudo lubi dokoleko abantu tebaagala Kyagulanyi abantu baagala cause Kyagulanyi yafaayo linakyogera cause era nze kangole gwobeera ng'oli eyo ng'olimu ebyo musima njagala Kyagulanyi ng'omuntu gwe kyolimu tokitegeera cause kuba singa akeera ku makya n'akyuka ku ekyo kyayogera omanyi nti badde tomwagala era bajja funa omulala cause so gavumenti neweenakwata neggalira abavubuka bonna abali mu Kampala nga koze weeri ng'ekyaliwo ab'omu Kampala bajja bagalira wakale ab'eggulu bajja mugoberera nakaviyo ke nalabako omugenzi Jacob Oulanyah yagenda n'agamba by then Mukama mumuze mirembe naye yagamba nti Bobi Wine is not a normal politician. Bobi Wine is an idea. Kyengeza kukulaga nti ate idea eyo nebo okede nojjawo nnyini yo idea weeri eyo idea kyasinza okukola Bobi Wine ky'okuginstallinga into the minds of the young people. Era mulabyeko ko mulalize zimu ng'agenda bagamba njagala tukole ba Kyagulanyi bangi naye kyekyagisayo Kyagulanyi services gwe bakugambe Kyagulanyi ayagala nnyo ebinamulabe bambi musajja atu nga tiyagasa amuyingira omusajja yali waswaga oyo naawe bamusasulira mulaba true alina obulamu bwe bulungi. Bobi Wine buli musajja kyanoonya nti nkolerera kubeera kino I think by 25-26 yali akirina ku myaka 25 omusajja yenna kyandibadde ayayaanira yali akirina famire yagirina ng'etudde bulungi yalina ennyumba nga weeri yalina amamotoka yalina bizinesi ze nga zikola kakati omusajja aba ayagala ki yalina influence wayagala okugendako e Bulaaya agenda oza yandiyagadde bino ebintu bino simaya bagireti ya gaasi biki yaliweta bitunuulira. So Bobi Wine so good idea ng'omugenzi weyagala gyotasobola kukeera ku makya n'osanjawo era nkubuulira ne waava kera n'avaawo wajja kubaawo another Bobi Wine. Very true. Not until bye beetooloolerako mu bitereezezza. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nkwebaza okubeera ng'olaba nkujjukiza okusubscribinga sharinga likinga commentinga
buli wo commentinga ebyo byoyize oba ebyo byoyagala okumanya kimpa nange ebiki byembanzizaako. Mbere bulungi for now tusisinkane naddala mu show ezijja maaso awo. Buli olaba notification omanya tulese ekipya. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi